it is disheartening that we Ugandans are trying to push the statement that was done by our president. Waliwo statement President w'eggwanga Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, gye yakoze, yagambye mu bigambo bye nti twaba tutya tuyayanira Dubai, n'agamba mufaaki n'ensi wano tulina buli kimu, muyayanira a desert country. Ayina ebigambo byayogedde awo, statement gyakoze etabadde proper oba etabadde nnungi. Naye ndi so disappointed nti nabadde mpita ayita ku mutimbagano n'ensanga bannayuganda bannaffe abawangaalira wano mu UAE nabo abanoonya obubuddamu oba nkyogere bwentyo banoonya kasente nga bwe tuli wano eno, ng'ate eyo statement yakoleddwa omukulembeze w'eggwanga Uganda mu bukyamu, ng'ate bagezaako giposhinga n'okugisaasaanya. Mwe neebuuza nti bannayuganda tutegeera ddi? Tumanya ddi nti kino kituufu, nti kino si kituufu? Kubanga nabalabye nga bakoze mu challenge, bakubyemu n'akayimba era nga bazina. Nti kinjagala bagamba President wa Uganda sawa zino teyeetaaga kuzunga nga bwe tuzunga. Nyinza okuba nga nkoseza ekigambo ekibi ne ngamba nti kuzunga. Yes, tuzunga olw'ensonga nti ensi yaffe olw'obutali olw'ebbulwa ly'emirimu kankitwale bwe ntyo n'obutamala bw'essente nga tufunye emirimu gye tukolera eyo, twasalawo okuba nga aye tugendako mu nsi ez'enjawulo okusobola okulaba nti kola ki looking for green pasture. Nti ate bwe tuba nga tuzze wano eno kati President Museveni wakola statement eyo tekimukosa kubanga ali Uganda ayina akasente kakamala. Ndi kati bw'avaamu kyonna ky'abeera ayogedde kikosa ffe, iye tekimukosa. Naye ate lwaki tuba tugenda mu maaso eyo statement gy'abeera akoze ng'ekosa ffe aye ne tugyenyumirizaamu ne tugezaako kugispreadinga. Olw'ensonga nti ayinza okuba nga bwe yagikoze nga teyatambudde nnyo, naye ffe gitukuba okuba nga ate tugisaasaanya oba oli abasajja bano bajja kugigwako nga president waffe yennyini yajerega ensi yabwe ng'agiyita a desert country. Yes, it is a desert country, naye ate batusenga bingi. Yensonga lwaki tuva mu nsi yaffe etali desert ate ne tujja wano eno okunoonya ku buddamu n'okulookinga for green pasture. So bannayuganda twebeereremu olw'ensonga nti Dubai tugyetaaga, kyenyinza obbagamba. Bw'otunuulira Gulf countries, Dubai yensi ekyasoose oba ekyasinze okugaba visa amangu. Wano waliwo abasuubuzi. Ojja kwesanga zino ensi endala ez'enjawulo zi European countries nga it is not easy for a person kubanga carrying out trade. Naye ati wano kyanguwa nnyo nti omuntu afuna visa ye n'ajja wano n'asuubula kino n'asuubula kiri n'agenda e Uganda n'akyusa obulamu bwe. So nze nsuubira nti Dubai eno tugyetaaga nga ffe bannayuganda, however nti omukulembeze waffe ye agezaako kubanga akola ki oba nga akirinnyamu eggere, ye tagyetaaga neffe tugyetaaga kubanga mwe tukolera tufunamu akasente. Kati statement eyo gye yakoze yabadde nga si nnungi, twandisirise busente tufuuka nti tugikweka ne tukizibira, wabula sigenda maaso nakuba ate tugispreadinga tulage ne bali nti omukulembeze waffe yagedde kino eno n'agamba ensi yamwe nti is a desert country tujagazaamu ki oba nange bagambe ntya. So anyway byebyo, naye nga sibabuuzizzaako mulimu ti ayinza Rosette. Of course nakomyewo wano eno mu UAE era nga emirimu egyange mugimanyi, ndi mukyala, ndi skin doctor okutwaliza ewamu era nkola ku bintu bya nsusu nga nkoowola abaana okujja okuba nga ate batuwagira temulinda nsusu zammwe kubanga zoonooneka. Nate era Uganda twaguddewo skilling school nga na wano wennyini ngenda kuba nga ate njigiriza abaana abali willing okuba nga bayiga ebintu ebyo tukola ki bye tukola. Naye nga mbadde nsaba bannayuganda mwenna abawangale wano mu UAE tugezeeko okuba nga tukuuma empisa. Mabegako awo visa zaffe bannayuganda zaali zitandise okwekwatakwata olw'ensonga nti bandi basooka ne bagita ku Nigeria olw'ebikolwa byabwe oba empisa yaabwe embi. Naye atejjukiramu nti mabegako luli eri ffe bannayuganda ffe abali bakutte akati
mu mpisa ennungi mukola mukweyisa obulungi. Naye Abanigeria bakola olukujjukuju ne bakosanga passports zaffe nti obatuuka nga waliwo omusango guba gukoleddwa obatuukako scene ne basangawo passport nga ya Munnayuganda. Ate olumu Abanigeria bakikolanga bakigendedde kubanga batulinangako ennugu bwe bawuliranga nga bapraisinga Bannayuganda ne bakosanga obukujjukuju ne bakubisanga passports zaffe bazikubisanga baba bageze bakozewo kibi kyonna oba omusango gwonna ne basulawo passport y'Omunnayuganda ne tutandika okuba nga naffe tuvunaanibwa okubanga nti tetukyali bantu balungi. So saawa eno ekisinza okundira kwogera ku nsonga eriwo right now. Obanga omukulu yakoze statement eyo nga takaseera kano kigambibwa nti mu Uganda mulimu keesi ya Ebola. Kati abantu baneeno batandika eriisa ejjogi kyova olabanga ennyonyi baziyimirizza obutayita Munnayuganda yenna ava Uganda ng'ajja waneeno mu UAE kubanga batya ekirwadde kino Ebola. Kati nze kino mbabulya mazima bakankubira enfunda eziwerako EHS nga bambuuza weewulira otya oli mu mbeera ki sijja kibakweka bampise wallahi ya Mungu ali waggulu ne baŋŋamba banneetaaga ku health center yaabwe. Simanyi kibagala kola naye nabadde nkyagumiza omutwe nga mbasigenda gendayo siri mulwadde omukulu nanga munnange tolina kukola kikujemera gavumenti eno gavumenti eno si Uganda si muntu kino muti yakweyitidde gendayo bakukebere kye baagala oba kuteeka mu quarantine oba bakola ki naye togenda kukola ki kujemera. So wenjogerera njagala kugendayo oba bagenda kukola ki oba bagenda kukola ki naye nga nkakasa nti buli Munnayuganda yakava Uganda yakajja waneeno kubanga nange naakajja Google bakubira balabe waze n'ekirwadde kinnamuta. So Dubai nsi eyegendereza ennyo teyeetaaga bintu bigiyitaataaganya kyenyinza obagamba naye nga mu byonna nsaba Bannayuganda mwenna bawangalya waneeno twekuume tubeere bantu balamu tukwase sempisa nateera okugondera amateeka wano agatutwala n'adengezeza kugulumyamuko omutwe n'omukulu yangambye nedda eno si Uganda togulumya mutwe tukeere nja tugendeyo tuba kye bakugamba bakebere kirungi oli mulamu kyonna ekikola ki ekivaayo eno si gye tuli mu si yaffe. So mbadde nnyina okuvaayo kubanga mbawa update eyo baganda bange era kyemanyi si yenze yekka ne kaposti ke nakoze era wali abagambye ne bavudde ne bagamba nti munange naffe batukubidde nange bankubidde kubanga nagezaako bagamba nti bannange mwegaana ekirwadde kino ki Ebola kubanga nze kati sijja balimba sijja gamba mbuno baana basabe busabe mukyegaane wabula mbadde Uganda ebbanga lyonna lye mbaddeyo nze sina keesi yonna gye ndabye yaki Ebola sireko mulwadde yenayina wa Ebola lwaki mba nzija ngamba abantu bangambe ensi bakubidde mbagambe nti Ebola gyali mbutufu nga simulabyeko. So nadde nyina okubeera ki genuine nze sina kulaba ku Ebola kamwa koogera siri mulwadde neewulya ndyoke sina kulabako kuki ku Ebola. So banange mwekuume mukwasisa empisa eno si tukyagyetaaga. Waliwo ensonga lwaki twavayo mu nsi yaffe Uganda nti nange olaba ŋŋendayo simala banga sigenzeeyo naye ate situulayo lwaki eri nsi yange gye nazaalirwa ate nga nyinayo bizinesi ez'enjawulo. So nandibadde nga ntuuleyo ne ŋŋamba it's okay kansetolinge wano olwedde nyinawo bizinesi zange ezimala kansetolinge wano naye ndaba nga tekimala ne ŋŋamba kansooke nzireyo eri mu ka green pasture mbeeko nekyenkola ki nekyensagulayo. So Dubai tugyetaaga. However omukulembeze w'eggwanga yagezaako ng'okubanga alina kaatusaaba ffe tulina okuba nti at least twerwanira ffe nga ffe kubanga yayinza okuba tagikola ki tagyetaaga. So nsaba Bannayuganda twegendereza ebintu bye tukola. So mwakozeemu akayimba ne mukavibingirako ne mukola mu challenge ne muzina ne musanyuka naye ne mwerabira nti ate ffe abeeyongera okweyonoonera olw'ensonga nti omukulu ekigambo yakyogedde mu Luzungu nagamba a desert country what do you want from there a desert country like seriously Dubai is a desert country. So yakyogedde statement yabadde mu lulimi Luzungu nti badde basobola gikola ki okugiwulira ne bagitegeera aye naffe tukolamu akayimba kaffe tukavibingirako netwongera okasaasanya ensi neekalaba era nga eddoboozi lyemu eriri ayogera lulimi Luzungu si Luganda. So twebeeremu Bannayuganda omukulu oba omukulembeze w'eggwanga Uganda ayinza okuba nga teyeetaagawo naye ate ffe twetaagawo. Oba njogedde nnyo simanyi naye nga zeezo updates eziriwo kyemba mmanya nti ennyonyi zo flights za kansolingiddwa era bakyegendereza okuba nga beegendereza nnyo tetumanyi zigenda kuteebwa ddi zinabadde lako enough nembeera nti nayiseewo munaku ntono nnyo
era ndoza nayitawo nga leero enkira ne basiba ennyonyi ne bagamba tebakyajja naye nange yazze yasobodde okuyitawo bahaddeko olukongolo bampita buli lunaku bakwire amasimu aga 20 omukulu yangambye munnanga balemerako bajja kutaaka embeera twatugendayo so wenjogerera gendayo nabe kyebanga nkuba kyanaita kyenakola ki kyenagenda nakyo naye nga subhanallah wa ta'ala la ilaha illallah alhamdulillahi rabbil alamin allahu akbar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.